Abaami n'abakyala tubanyuliza ku pulogulaamu yaffe gyenvuddewo ng'omuweereza nze Najjuka Shifa. Olunaku lwa leero tutambule ne tugendako mu bbendobendo ly'e Buddu gye tusanze omwami abangi mumuwulira eddoboozi lye naye temumanyi bw'afaanana. Tukwaniriza ssebo ku pulogulaamu yaffe eno. Nange mbaniriza ate nsanyusa okubeera nammwe olwaleero luno. Tusaba otweyanjulireko ssebo gwani. Nze Mujuzi Badru. Ono Mujuzi Badru gwe tuwulira ow'ekyotera ku Buddu. Nga tusanise okulaba ssebo. Nange bwentyo okubasinkana. Tubale tusaba otubuulireko Mujuzi Badru ono y'ani? Mujuzi Badru nasaalibwa mu mwaka gwa 1953 ennaku zonna ezaali 15 omwezi ogwokutaano ku mutala akalwanga kiri mu ddembe lya Kalisizo Olulo mu disitulikiti y'Ekyotera. Bwe nazaalibwa ne ntwalibwa mu ssomero n'ensoma naye nga mu kusoma okwo bingi najja mbiteeka mu bwongo bwange nga nge nasinga okwagalanga ennyo okuwuliriza rediyo. Mu kuwuliriza rediyo okwo gye nawulirizanga nga njagala nnyo obutasoma mawulire n'ebirowoozo by'abawuliriza ebitali bimu nga njagala nnyo okubiwuliriza. Saafa okasinga nnyo ku nnyimba naye ng'ekyali kyonna nesinga okwagala kuwulira ebifa mu ggwanga ng'era bitandikawo biti. Mu biseera ebyo walingawo Omulangira Badru Kakungulu. Omulangira oyo olwaba nga wamawulire nga baweereza Omulangira Badru Kakungulu nga mpulira erinnya lya Badru nga nsanyuka obalinga boogedde ku nze. Kati omwami oyo yali akola ku rediyo ki? Yali kyakola ku rediyo. Badru Kakungulu yali mulangira ng'abeera mu Mugama bakulembeze mu busiraamu. So bamukozesanga nnyo mu mawulire mu rediyo ezitali zimu naye nga mu kiseera ekyo yansanyusanga nnyo okuwulira erinnya lya Badru nga niwulidde ku muntu omulala ne ntandikirawo ne ngenda mpola mpola nga ngenda njagala rediyo. Kwagala rediyo natuuka ekiseera nga waliwo pulogulaamu eyalaga ku rediyo Uganda. Pulogulaamu eyo yakozesanga Lafayina Nakabuubi. Lafayina Nakabuubi rediyo pulogulaamu eyo bagiyitanga ebirowoozo by'abawuliriza. Kati pulogulaamu eyo yabeerangawo buli lunaku ekiro naye nga njagala nnyo okugibeerako. Bwe yagibeerangako nasitandika okupiikinga interest nga buli kiseera nange biseera bijjuke twakozesanga posita. Wawandiikanga bbaluwa n'ogisa mu posita wadde ekirowoozo kyoyagala okwogerako nebateeka nebagitwala abaposita bagitwala ku rediyo. Kaakati nakozesanga omukisa ogwo olwokuba nesobola okuweereza ebbaluwa mu posita ndituuka buli wiiki ngaetteeka nabeerako nekyenkola oba kyenjogeddeko ng'ekirowoozo eri abawuliriza. Bwe navaawo mu mbeera eyo ekiseera kyatuuka nemba nga njagalira okukubanga batandika okukuba amasimu ku rediyo. Kati ku rediyo okwo nakubanga essimu emirundi egisinga kudukira tutuna zino mobile phone navanga ekyenevu akagali kange nezija kukola box. Era abantu bano basinga ndowooza nina essimu owaka naye navanga waka nevuga akagali kange nengenda ku call box. Tawulirangako nti ezo call box mwazisasuliranga kati wasasulanga n'okuba. Kati nempeereza sports yabeeranga mu kiseera ekyo. Nalanga ne story ya sports nakuba ku rediyo okusinga ku rediyo Star enakozesanga. Sports wali owebweru bwe tumanyi oba wabuli mu ggwanga tiimu z'eggwanga KCC Villa ani ezo beziti tenabangako ebitujogera oba kivudde mu kitundu kyaffe mumadde mu sports oba wamasomero ngaago nga nkuba essimu nga njogera ekibadde mu kitundu kulya sports ebyo. Kati ekiseera kyatuuka nempulya nga njagala nnyo mpeereze ku mawulire naye basibatuka ku mawulire. Twalina pulogulaamu ku Radio Star ng'abagiterera bakubulwa amasimu. Rediyo bagiyitanga Mugenda Wala Anti-Colonial Squad yali erwanyisa bw'amateeka omulimu ebikola ebibiri mu kitundu. Era nze mu mwaka gwa 2000 nga gutandika bwe gutyo nze naweereza ku Radio Star ekikolobero ekyasookera ddala. Bali ngenda Kampala ekikolobero kyo nasuze ekirina tuuka mu Mbeera ngenda ku call box nkuba essimu nyanjula ekikolwa kyali kikoleddwa omukyalo omu
mu kabaala kaali kalisizaawo nga yazaala omwana n'amusuula mu kabuyonjo poliisi nejja kugyamu omwana yamugyamu ng'afudde kati kikolwa kinasoose mu mwaka gwa 2000 esimu yasooka okubibwa ku regisita naye abantu ekivudde mu kitundu kyaffe nga maze ekyo nagenda mu maaso n'okwagala ennyo rediyo naye nga nnoonya omuwaatu awo nyinza okutandikira okuweereza amawulire ku rediyo kati ebintu ebisinga biri ebyasooka byali byakuba amasimu ku rediyo era zisaatula mu kiraasi kusoma amawulire najjanga kubukamu bukubusi mpolampola nintandika okuweereza ku rediyo buddu era okuweereza ku rediyo buddu nkyalina omukisa nti sisaba ku rediyo yonna okukola kimampa omulimu kati eyali hospital administrator wa ddwaliro yekalisi yali mukwano gwange bamuyitanga mukulu Kabuye Edward kati Kabuye Edward oyo nga tekyamaani wa management ya rediyo buddu kati tegyalaba nga ndi nnyo mbi ya rediyo nansaba baweereze nze mpeereza amawulire okuva kuli buddu mu biseera ebyo eyali news editor yali Dikiri Kyamuzi Ssenyondo gwe nasangawo mu biseera ebyo wafunanga amawulire ng'okuba essimu mu newsroom nga bakulikodinga ng'ogenda mu maaso n'okuteeka sitole gye bawafunye kati mba nkyali awo nalina omukono naye mwogezi wa mikolo gino egyokwanjula ekyo kati mikolo gye naliko gyali mu kitundu bakita Nakasoga kiri mu Ggombolola n'Ebigasa ow'omugenzi Seeka Anasi Ssesimba Seeka Anasi Ssesimba balina muganda we bamuyitanga bamuyita Seeki Jafari Ali Mbaziira kati muganda we yali alina omuwala yali ayanjula kati nze nali omwogezi ku mukolo we kati ku mukolo guno kujja basseeka baava e Kampala nga mamuli ne Sheikh yali omuwandiisi w'olukiiko lw'Obuyisiraamu obwa East Central South Africa Sheikh Haruna Ssengoga kati bwejja okweyanjula wano napiiga interest kulaba nga ansikiriza mpeereza Voice of Africa amawulire kati Voice of Africa jjukira mu biseera ekyo yo yali etuuka eno ewaffe naye buddu tennatuuka Kampala nakozesa akakisa ako nembeera nga nkozesa rediyo bbiri mu biseera kyekimu ku buddu nempeeza ne Voice of Africa naye ku Voice of Africa nkyusa amannya ku buddu nga nkozesa Mujuzi Badiru ku Voice of Africa nga nekozesa Badiru Umaru Mujuzi erya Umaru ya kitange so mu mbeera eyo era lumu nakolako ensobi nga simanyi nti Voice emanyi nti awo tewafuna obuzibu ne bakama abo okuba tekikkirizibwa kubanga okola eno bw'okola n'eri kati omukisa gwe nali nina nti bano abakulu bo baali tebakimanyi naye teba Voice bo nga bakimanyi era lumu nakolako ensobi nali ngenda okufundikira nga mmaliriza ebbulire neŋŋamba nti ku lwa rediyo buddu kati nezikira luvannyuma nti ate nteeka mu Voice of Africa kati bo tekyabayisa bubi ng'oyogedde ku rediyo buddu kati edita wange mu kiseera ekyo yaŋŋamba abuzi tweraliikira bwe tukimanyi era kyo tikirinaako buzibu bwonna so nakola ki nakola gweyo mu mbeera eyo naye nga kwolwo bali bano bo tebamanyako nakamu nti nakolako ku Voice of Africa Voice Africa tugimanyi mu luzungu kati wali okozesa lulimi ki luzungu oba Luganda Voice of Africa nemuyinza oba mugimanyi kati Voice of Africa gyenjogerako eno station ku Kampala kati Voice of Africa eyo yali eweereza Oluganda era zamagaweerezanga mu Luganda kati ekiseera kyatuuka Voice of Africa nebeera nga yo sikyagikolera nga bakyalina sente sobola okusasula mu bano balipoota kuva mu bitundu ebyenjawulo so ate naye nga tekyatuuka n'eno nesigala nga nfokasize ku rediyo buddu n'okutuusa kati so mu mbeera eyo bintu bintambudde era okutambula kwange saatulako mu kiraasi kusoma mawulire era mukukubuka kwe nagenda nga nkubuka mu bino ebiseera ebingi bye nabeerangamu ne batendekangamu nafuna omukisa ate nemba nga njiiya nga njagala nnyo amawulire nga galina eddoboozi ly'omuntu gwendipootinga tugambe njagala kukozesa mukulu Jase yayogedde bw'ati nteekeko eddoboozi lye kati nanoonya bwe nakikola nakiweereza amagezi
nga waliwo olwesi chairman oba waliwo fayo nga yayogeredde awantu kati nemanyi byeyogedde kati nakozesanga mukiseera ekyo essimu bbiri ngeno essimu gyenkutte okusooka gyenkubisizza okubuli mbandikoodingi kati ate nga nnenda gyenkubisizza wa chairman nga mukubira ngisa mu lawudi wano kati magamaola chairman badde ku mukono gw'ebigiri agambye bw'ati kati nga nzija nessimu eyokubiri ngisa wano nsobole okubeera nga eddoboozi bw'ayogera n'ebyange birikawali so ekiseera kyatuuka edda yaŋŋamba mu kiseera ekyo nagamba eddoboozi kino tikyabulamu okutereera era kyatuwako n'abamu ku bannabinalikola nabo mu bitundu ebyenjawulo okubuuza music editor waffe ssebo Mr. Mugizi lwaki wamuwa kooda funebatuwa kati yeyo n'abagamba mumubuuze yakikola atya kati nomumeze nyongere okuguba nefuna ate kambuze kunywa ati eddoboozi kiri bakiriya bulungi libulamu kyenakola nefuna omuntu nalagira kyebayita conference nga oliwo n'abandi mwe namulikoodinga mukubira nengattako eno ku newsroom ekima nga tukoze eddoboozi wamu kati bwenayogera nti agambyekwatikosanakona emikutu gwegumwa nga ntandika nga ngamba chairman agambye bwati ensonga eyo nga mussaako nayogera kati bweyayogeranga oluvannyuma lwokubeera nga nkozesezza eddoboozi nabibadde sikozesa bulijjo muzeta wange yabuuza Mr. Mugizi nga okikyusizza nnyo ate tebakoze otya nemugamba nayize kyebayita conference kati conference eyo nyambye eddoboozi kati okuvaayo bwerityo awo nengenda nga nyongerako amaanyi ago era mu bantu abalipootinga mu biseera ebyo okuva mu byalo nga ntandikiriza enteekateeka yokubeera nga tuweereza amaloboozi negalimu nga tuweereza amawulire negalimu eddoboozi ly'omuntu gweyogerako era neye neyeyogerera gasigwa omwogeredde so eyo embeera eyo tutandika kutambula bwe tutyo. Mwami Mugizi kati otujjayo eryo tutte lyonna mu ngeri gye wayingiramu amawulire nti tewagasoma naye ate okusomako kuno okulala ko kwali kutya? Kati okusoma kwange Mukama yali ampadde ekirungi kiri kimu nti obwongo buno bwali bukola nnyo naye nafunamu obuzibu nga ntuuse mu kibiina ekyomusanvu kitange n'afuna obuzibu bamukuba nga ava okukola ne bamwasa eriiso kati ekintu kyatukuba walanga famire eriiso lyavaamu naabo era bafiira nga alina eriiso limu naye nga kyava ku mutemu yamusanga nga ava okukola ekiro natuuka waka nga ajja ti ayiika musaayi ne bamutwala mu ddwaliro Kaliso mu Mirema ne bamutwala e Masaka ne Mirema ne bamutwala e Kampala era eriiso ne balijjamu kakati embeera egyo gye twatambuliramu awo yannemesa okubeera nga nasoma nnyo neyongera kukatene mu maaso nensobola. Mwami Mugizi tusembeyo ng'otubuulira nti wali weesimbyewo mu byobufuzi byo byaba bitya? Kati ebyobufuzi ebyo kyebalira okugjayo nti mu kusoma kuno nti omwami omu otakitwalayo empapula ngenda okufuna mu empapula lyo yakoze nga mugaa nti mukulu nti ono ngaatwataddeyo si birina okugendayo kyeyakola n'alutwala n'akola ki n'alukyusa kakati ne waba omulago nagula kigino nagula nayobula ku nsonga eyo namuga ati nawe gino batogera okozesa ebituufu agamba aleka nawe nalagula nakkiriza empapula baaluyisa ne buyitawo oli omugamba nti mukulu empapula genda eziddemu tezikaze tezitusoivenye ku mutindo etugula cmc ebituufu nga tolina kuddamu watuyiza mukiraga nti nze Mukama yali ennyambe obwongo bwange waliwo oyinenge ekitegeera bulungi nnyo nakoledde ekyokulabako ekibasomamanyi abantu balowooza nti okwogera olusungu okutegeera naye twagerako olumulala nomukulu ndawula albert netugenda mu kusoma e Kampala twaliwa Uganda Radio Network tetwatuuka e Kampala netutandika okusoma netutandika okusoma nebagamba mufunye ekizibu ekyo naye kyogamba mu luzungu mufunye ekizibu njja kubanga ebigambo byogera mu Luganda sigala kugera luzungu bampuliriza ali nalanga nyina tuteeka mu kigenda okutandika okwogera namagamba ekizibu era kizino kize kiyongere enjogera bwe namala kiseera kyatuuka walina batinyonyera ku masimu agaseereza
nga kutegeeza nti nakani message etambe tokola ki toyongerayo ndala kakani waba yali abuuza ng'abuuza sebo singa message egamba nti bendi nze namuddamu ne mugamba mukotolatenze obutululina ekizibu ogamba nti bendi message ekyakola ki ekyatambula yagala kusindikayo ndala kati awo ngagamba oluzungu kitegeeza ti omuntu amwekyakola kati nemaga nti oluzungu bwe tulemukozesawo buli kimu obadde okitegeera nti byentegeera te mutimubitegeera nga timamumanyi oluzungu naye nokukakana navaayo omukono ndawula nga ntendereza nabulya n'abasajja etwalinamu wano nabaka omusajja kyeyakoze abantu ate kigambo naye nga kiyamba okugoberera lwaki kinakintu kizze abakyalibona atategeeza kotegeera omuntu kyakugamba kiba kitekigwa buli tokola so okusoma kyasoma nnyo naye ate mukutegeera obutegeezi bwa bulijjo nimukambwe nnyo mmere. Kati mwami Mujuzi, amawulire gano ogamazeemu bbanga ki? Amawulire nkozesa emyaka 7 nkoze amawulire aga bulijjo era kiba kizibu nnyo okuba ekulire kubanga nina target ebiva okulaba ntola nti okufuna ekulire lwaleero nina kirala manyi sizoni ya buli kintu okugeza singa tutuuka mu biseera ebyokubeera nga abaana badda mu ssomero nina okunoonyereza ku masomero gakoze gatya mu kutandikako okusoma singa beera bewummula abaana bali mu kyalo biki byensobola okutegeeza abazadde bategere emikwata gy'abaana ebalambula mu kyalo kati kyenoonya bakulembeze abavuddeno basobole okubeera nga babuulira abazadde bane abaana bazze mulewomu mukolebe mumulemitu ekirala olabanga byetegesa okukola nereka bulungi wansi yeetagisa sobola okulabira okulonda wa ssaabasajja ne mugamba akubiriza abantu okukola bulungi bwonsi nebiti so amawulire mbategezaako noonya eggulire olianvu buli kiba mu kitundu tugambe n'ensenere sobola okugamba amawulire lwaki namawulire gano ensenere zino bwe zijja mu kisoni yaazo obubulira bungi mu kitundu agati olaba olwokwerinda obanyenyerera mu nsonga gyolaba mu kitundu tugambe ensenere zira mu kitundu abaana ab'obuwala ate nga bato bagenda mukukwata ensenere obugamba bw'okwerinda balabula abantu obutakkiriza abaana bato kugenda mu nsenere ngeri eyo. Kati mwami Mujuzi, mu mawulire gano bisoomozebwa ki byogasanzeemu ng'ogakola? Ebisoomooza byesanga mu mawulire abantu abasinga obungi tebaagala kukuwa kituufu tebaagala kweyiiza okweyiiza okwo kukuleetera ekizibu noba nga omuntu gwe ensonga bagitegedde naye bw'ojogerako naatandika okukola okukola ti abo batuwalize ensonga kyabadde omukyo byeniye ekikolere ekyogerensonga lwaki olaba njagala nnyo okubeera n'amawulire genkoze nga marikoodingi lwaki omuntu kakaayo nokuwa ngeerikoode nina munange omu yakola lumu amawulire ng'ategeezezza eggwanga nti kalisito okuddewo akabenje era abantu babiri bafiiriddewo nemulikoodinga ng'agaweereza ku redi ng'agatali ku redi bagasoma namulikoodinga nomusiikale ekeera tugenderako ng'abamuli baliyo bangi omuntu yebunze ekyaba no nolaba okumanya ekintu nga kikuddewo nga kidde ku redi nakubira ositraffic owa district nemubuuza ssebo kakutiddewa nambuuza myagana emaliba gakozewa ku redi etali yafu nagambye kawanja kakuddewo kabadde mayina amatuwajja nemangu yagamba yafiiriddewo nekondakita kandi tumusanga enkeera mu nnaku oyo nagezaako okwewakana naye sisiyendi nezigyayo odiyo yange nemuteerako nemugamba ebyogedde eyo tiyaddamu kukola ekigambo nakyo nagaze bankubidde kukubiza essimu nemugamba nga bakubidde essimu noonya source n'olina okujja amawulire gagano
nze nkimanyi kakagudde mu kitundu bibadde nakale byebidduka post traffic yakubulya ekibadde kugwawo kati gwe mukola okugamba okunoonya yala ekituufu kiragamba kyekituufu ekirala kituyamba awamu okubeera nga okola ekitakuddira ekituyita backfire kituyamba lwakuba nti nze nfuna amasimu mangi tubagabira nyo amasimu tinyeri kati emisimu gyoba omuntu oyo yerikuna egguliri bakubira sikitegeeza nti olina okukubira gwokoleki repoti yakuganda kyansi gyetulina kati gansi kumpi mukulembeze ali mu disitulikiti enamba zaabwe singa nzibiri kyamaani LX3 jukira era kyamaani LX3 mugombolola talina namba ya kyamaani LX1 yatalina ekyenkola nga kubuuza nampera kyamaani 3 kyalo gundi waliwo esasabiri wanga byeguddewo obitegeddeko oba yalitegereko ngaakwira kyamaani LX1 obanga mpe namba ya kyamaani LX1 yanze mukubira ng'ajogera naye ennaku zetwabigonsaamu byatwawulira wakati emirundi egisinga waba nga waliwo ekigudde mu kitundu oli era osobola emufuna mangu ng'alina esimu ya whatsapp ngano ekodinge buli ekibaddewo obuweereza ng'akuweereza nga kigaddeko poliisi esitole kati mwami Badru okuzzaako emabega mu mawulire eri gy'otubuulidde ogaweereza mu bitundu ki muno mu ssaza ly'e-Buddu eno kumpi naali kugambye nti sirina ssaza sirina kifo kituufu mu empeerereza olwekiko mbe nakyusisa identity card za Radio nga bazitaddeko nti mujuzi Badru reporter Rakai district obunagaweereza mu Rakai wokka nembabuuza singa ndi Kampala esasadde neegwawo nenjagala okulipootinga amawulire ago siga lipootinga nkagamba tiyuga lipootinga eddalakati tulina abantu abali serious otuuka abantu mu kitundu gyolaze newefuula atwate ebintu kati newe okwata ngoddoli w'amawulire besebo okozekikengi sebo ndi w'amawulire ngojaidetea kati abali serious agamba wetuliwawo kati nze nagamba tukyusa identity card zaffe zibeere nga zigamba nti reporter Radio era nezibeera open kati nga tolinaako webeera wonna ogaripootinga naye kati kusaawa mbalinga kubeera nti nze ripootingira Rakai nekyotira kyebampakasa naye nga nebagamba kyanamupaaka muwunga yonna nkolaki ogaweereza ogawemera wonna tusansangawo kuli kiteekayo kati mwami Mugizi biki byoganyidwa mu mawulire ebiganyidwa mu mawulire nyingi ekisooka okumanyibwa kikulu nnyo okumanya kikulu nnyo bamumanyi nina newetunaye mutoza tutebatolya mumanyi era musinga bamanyi nekyakoyoka lwaki tiwaliwo omuyimbi gwe nayambako Segawa nga yagala okugenda ku radio star radio star yagala kugenda ku radio star asobole okubeera nga akolaki nga bamuyambako okukolinga ennyimba ze kati bwenamutwala ku radio star kyamutwala studios ne bamuyamba nafuna abakolaki abakola ennyimba ze kubwereere tebuwala nga yagala nemukayimba ke kyakusomesa buno kati awo nentandika okubeerawo nga mmanyibwa abantu ab'enjawulo kati ku ssaawa eno tulina ebitongole by'ebyokwerinda ebyokwerinda nze sirinaako buzibu otulina ekizibu mutogere wamawulire ota nti kintu ejja kumala gakola tulina bannaffe abamu nga yakuba ne sitole ku poliisi onakyayogera sikyekiriyo omuye ekyokulabirako lumu waliwo sitole abatakisi bakaayanamu ekyotereyo wali kyalina tebatiyagasanyesonekimumusasiganyoso naye waliwo yakola amawulire ng'agamba amasasi netiyagasi nimenze mu kibuga kyekyotera nga batakisi bokulana kubeteekateekanya
kati nesanga yali alipooti ali ne DPC bali kusimba kale ng'obuuza kwa mukulu obakasa ya gaasi n'amasese binyosobola ngekyeba ndowola okusakuwaza amawulire atulire bannamawulire bannangala kikyama okukola ekubira ekisaamu ebibyo lwaki n'okolera kugabe ekintu kyaguddawo mugasa waliwo abantu nkumo nnyo balaba ekiyo ekiri kugwawo kati oli okulediyo ogenda okuteekanga okulaba kusakuwaza kintu kisakuwali bakirenga kyakabi nnyo n'oteekamu kitaba era mu nnaku ezo olwo omuntu gwenayambako nemwakukulira yawo omusajja gemwakonyako yaliko omuntu enamu amawulire ago ye mukwakola nateekamu basanyisanga ebitooke vanira agani namusanga nemubuuza wakoze amawulire ngaoteekamu tibasanyisawo kabi naye mugenda kuwodeko neerode nemugati ku ground abantu bamenye ekintu olusuku luli batemye baddababuuza kugendaomugjeewa so mumbeere kiba kirungi nokola oli nobakola ku mbeera gyogasanzeemu naye okusakuwaza kyekolangasibaga amawulire gamenkuba balimba obulimba buva kwekyo omuntu kuteekayo eggulire olalisabuwali musawo kitaamu era kiswaza omuntu okwera mulimu olwolwawo tukikawaana amanyi oyongera mubitabaddeabalatuterayo okugulaliza ebibaawo mubituufu abantu bateekayo ebintu nakati omukyalo yatuddebaddekudwaliro bati nebalyaseedayo tiwalinda kibaddewo neki so embeera eyo abasamamawulire ganyambi nnyo era nomu COVID-19 mutabani wange nono abaami baali mu motoka kukira bati bakkiriza mumayika kutambula kati ate okubalikoka mubiyimiriza bababuuza sebo mwate motoka mugitwala tugenda kubona mutabani wa muzeyi mujuzi afunye akabeera omusirikale n'abakkiriza nebakolaabamuwedde erinnya lyange naye omusirikale wamaze okugenda yankubira esimu nayombawaokukolaawaderukawishi ofunye buzibu ki omugambo ogwawe nafutabuli wafunye akabeera emugamba ekubayokanase bagenda bakuuto nenkubusimu nonga nebakonyeetowa kati bali bakozesa erinnya lyange okuyitawo ku basirikale ekyo kyokka kyokka kyandaga nti erinnya mumutu awo lyamanyikiddwa so amawulire ganyambye okumanyika era kiba kizibu nnyo eri okujjaawo namala ganfootoola Mwami Mugezi, tuwulidde nga oyogera ku mutabani olina famire bulijjo bannaaye ye bannange olina aki mmeka? Kale ekirungi nze nawasa nkyali okusawale mukyala wange maze n'emyaka 5 ndikubi olina omukyalo omwo lwaki ndina omu weesobola eddiini yaffe y'obusiraamu etukkiriza okuwasa abakazi abasukka mu naye si tteeka lirina kubawasa bambaka naye abantu omu abeera n'abakazi abasukka mu naye nga n'omu gwalina okubeera nga tamusobola nze kyendina kijuge nawasa mukyala wange ate nennaamiriza siri basa mukazi wakomere kuba famire munakulyo mulimu abakazi basukka mu nga nabeera siyamuleni okupaaya nakubeerawo okwera ogaloga okukola ekirala nennaamiriza siri kuba mukazi mukyala wange maze naye emyaka 5 mugugana talina luli ndabula ali mukuba nsiri talina luli era yekyakyenyumirizaamu ekirakinyebye okuuma amaka gange mumbeere nti abantu bange tukwagalira wamu era bulugu wabadde wayidingo famire fere tubeeraawo abasabani bonna bajja ntuliraawo ekyemisana nokutusanyukiraawo mu ngeri eyo so famire njiwina tetuli muntu omu tulina busi. Mwami Mugezi olina abaana bameka? Abaana male babala oba oli ku ngombo eno abaana omaka tembeza omusango nokweba Hamidu Hasani Myalo Husaini
Mariam, Zaitoni, Garambi, Mustafa, but there is some to send the banana, Sauda, n'abaana mwenda n'omwana omugezi abaana basomera mu masomero kyabo oba baakula dda baafumbirwa baawasa abaana bendira abasinga basajja bakulu abasajja abakulu abanyali badriva abagamire bebikulana bana bavuga Kenya sangire bebatyo na bavuga etono nabajeera kugamba era ndokuza keberera wenava mu ssomero nasookera ku badriva nasooka kwiga badriva kubanga nagenda mu primary school yalianga mu Basakawo yayita babuzi yali abayimbi nenayigira era kunakuolekali wakola test nze kazi nawe ndajjamu mmotoka wali amasiko dwaliro nga yamukaudwaliro nze najjamu mmotoka mu kifundi nga bampita senior so batalika badriva wesaabeera mu ekijjao era batalibanga ate bali bajja bakopo badriva singa babuziba mmotoka ezemmere nali nfunyemu omwana omuwala nga yali secretary kibuga teachers college bamuyitanga Namatale baako museebiiko ekitalo omulala yasoma n'agenda n'akubuka okubala ebitabo accountant akuba ekyaleeta omuzibu bwe yamala ate okubuka mweri yadda mu byabusuubuzi ebyobusuubuzi bwe yaddamu yakolera kwame Kampala kati ate nejafuna omusajja bwe yafuna ate ebyobusuubuzi eno n'abimujjamu kati mukyala so nina omulala omwana omuwala ali awo mu myendo ye yafumbira naye ate yali byabulimi era alina ne mwanyi license sinde mwanyi sinde za mwanyi ezebikage ebooki nina omulala ye akola bya tete okusawonyese kusawa wembereddeyo nga nva mukyala eseera agenzeyo kipamba kiri mukumbedisugeraaka bagenze ku mikolo ono wiiki alina emikolo ngesatu so alina ketalinokukuliro mwami mugizi ono awangalira mu kitundu ki mu Masaka ewali amaka ge kati mu Masaka nze ndi kalisizo ekyalo bakita Kyalondo Kamatale nendera kalisizo era naliko chairman w'ekyalo basalemu kalisizo mu Town Council nze nagaana okugateeka kalwanga mu Town Council olw'ebizibu bya Town Council nga batugamba nti enkulaakulana gyetuleka naye nze nga yali amanyi enkulaakulana yakinga kundeka nga mmanyiiko okukola kubanga batugamba amasanyalaze amazzi n'ebirala ku ssaawa eno amasanyalaze gatugadde Kalongo amazzi gyegali ag'emidumu newangu gyegali so tuli awo mu katundu awo enazaalibwa ekulidde okugjamu obukodya bwange obulira akaali eyo buli koosi awo walabanga walidde ebitakiniko ya Kamere University oli obukodya bwange ate omukyala nemuwasa ekikeneni namugjamu mumulengo baita ekikeneni nomulaikiseka kimwami mugezi omukyala wamufuna otya ekikowunyisa abantu abagana bagamba nti abakyala mubuweeredde yakumba omukyala wange abantu bamumwanyiza bugwanyiza bagamba nti akusaanidde naye kyajja kitya waliyo posta master yondaga nti wakusanga posted nnyo kati posta master yali alina omukolo gw'embaga ye abasuubuzi abava mu kibuga ky'ekalisizo
bagenda ku mbaga bagenda ku mbaga yajja nga notukulabidde omukyala akusaana kyali kyetubaddeko tubiddeko n'abantu be nze nolabagamba mu biseera osiga endowooza nga kitotole na byakuwasa naye bambuulira oze bugambe muzeeyi omubiri bamugamba naye natuza express ekikusigati n'atugamba tugende tukulabe sente zaaliwo tugende kulaba omukyala tubulira ebyokukola tubikola mbaga tubikola naye mbaga yange yakola yebyo okusinga omuma ogwali gwabayizi so embeera eyo omukyala mulina nagambagera emyaka ataano mu gumu nga omukyala namuwasa kikulumye embeera okusuka omukyala ejangu n'abakyala beeno twagala nnyo bensaloweeno kale bika bina engo omutima mwenva engabi bwe bajjajja bazaala taata n'emmamba ne bazaala ne batuzaala ebikeno byagala nnyo ate embogo nagyongerako kubanga embogo ezaala ate mukyala wange naye tetubulidde ku manya ga mukyala omukyala bonna basinga maali kati mwami Mugezi ebbanga ly'omaze ng'okolera rediyo Buddo biki by'ogyenyumirizaamu rediyo Buddo kyenyumirizaamu rediyo Buddo kugamba ogikolera okuva wa famire okubalabira ku rediyo Buddo nga nyiddwa mu rediyo eno nosonga era sibaali mutapaakwalapakwa bangi bali bagala okugalaamukolerediyo naye nagalira ku rediyo Buddo lwasonga okuva ku leeto ontegeera bulungi sirina mbuusa era nyina kwogerako nti kubanga waliwo ebijja biggwawo n'okugamba osanga so mbeere rediyo Buddo njagala ebintu kukyuka naye mabega netwakatandika rediyo nze nga nandikawo nokukolawo naliga ku sente entono ennyo niga nkola kyavamu nenjayongera omusaala gwina naye nga sikalubirirwangako enfuna ekizibu famire ya rediyo so kumbeera eyo rediyo gyenyumirizaamu nnyo era mukulusega wamwebaza olwokutwagala ngaalukozi genda maneja netumwebaza kubanga tukute bulungi nebaza bamusi editors baffe nze kuba ku muntu lwebasookera kolaaaaamusejo etuddako apasikomweruka suluka lokatinala sifunaga bazongonna ogenda kuchat sifuna bazongonna namukozi yonna wano nabamusi editors olwekyo yesijagaliramu olabeeyo mu masomero abayizi bamanyi osaangasanga ne batuuma abasomesa amannyanya kiwano ku rediyo Buddo kuwulira bakutali naki ebitali kumanyako kati erinnya olusaagiriro naye kitagera okusaaganako wano bamanyi kompyuta owennazi owennazi naddala kulangira kalibooli owennazi ensonga njimanyi lwaki akuta owennazi ensonga kyeyo nsonga si kati getunyanga kalebu kange ng'alabanga nze akassamu ennazi ale bonna muli bannanga abalala besimbekanga nabo abasinga amakuta jjajja jjajja mujuzi jjajja mujuzi ko basinga mu myaka ekwatagana oba jjajja abeera nnyo mukwano gw'abazu so mbeera eyo oyintibulitambula n'abantu Mugezi tweyanziza nnyo olwakadde k'otuwadde ne tukukyazaako ku puroguramu yaffe eya Gyenvudde tukweyanza nnyo olw'obubaka bw'otuwadde Mukama akuwa omukisa nambabawo omukisa ate erinnya lyo lyagadde kubanga namuwala wange ali eyampitako jja bamita Najjuka Kristo nange ndi muwalawo kubanga olina mwedira kyekimu mbeera eyo
mwebale nnyo mwebaliriza. Abawuliza baffe mwebale nnyo okubeerako tusisinkane olundi. Tusisinkane olundi.